Mbalamusiza nnyo abantu ba Kabaka erinnya Kizito Moses Gambobbi okuva mu kitongole kya Buganda Land Board mu kiwayi kikunga era okusomesa. Tudda mu bibuuzo byammwe naye mwabitubuuza era twakubiriza muweereze ebibuuzo byammwe tujja kuba tubiddamu nga tukwatagana n'abakugu okuva mu Buganda Land Board. Ono abuuza biki by'olina okukola nga tonnagula ttaka. Eyo nno ensonga nkulu. Abasinga mumanyi okukubiriza bannammwe nti bejjeko ssente nga bagula ettaka oba ebibanja. Ekyo nno mukikola abamu ne zibafiira ddala era muzeggyeko tetuyita okugula empewo. Sooka etteeka likulagira okusooka okumanya nannyini ttaka. Ekyokubiri bwe wagenda gula kibanja, ekyokubiri nannyini ttaka n'akuwa olukusa n'awa olukusa oyagala okuguza okwewala okugula empewo. Bwe liba ettaka oteeka okukebera bulooku ne plooti namba n'okola saaki mu lands. Ddala ekyapa ono kyagamba okuguza kiri mu mannya ge era tekuliiko nvumbo oba kintu kyonna kyonna kye tuyita incumbrance. Lwekyo olina okubeera omujagujagu ennyo. Abantu bangi bagula ettaka naye ng'ettaka lyaguze ate kibanja. Kyaliwo emasajja ennaku ezo omwami yaguza munne n'amugamba nkuguziza ettaka, kumbe ettaka lyagamba omuguza ttaka lya Kabaka ng'amuguza kibanja. Twegendereze nnyo nga tetunnagula. Abantu bangi tugenda tugira ng'endabirwamu tuzitadde waggulu ne twebuuza na ku bataka, ne twebuuza ku bantu ba mu kitundu ogenda okukkakana ng'oguze empewo. Tubeebaza nno okubeera bye tukola era tubasaba tugendere ddala maaso nga tuwuliziganya nammwe nga tuyita ku mikutu egy'enjawulo. Kizito Gambobbi okuva mu Buganda Land Board, Ssaabasajja Kabaka awangaale.